Kadama TV Kadama ayina engeri gy'alabamu ebintu engeri gye bitambulamu okusinziira ku sayidi ye ku bakwano be n'okusinziira by'alaba abaana bye bagenda bakola oba bye batuukako mu bulamu bwabwe ne ofiisi alina engeri era ngeri gy'azirabamu ddala omuntu ng'agenda okuddamu okulinyuwinga contract ey'okubiri. Kasooke tuwulirize endowooza ye naye. Kaakati mwami Kadama TV kitalo nnyo bambi ky'abannaffe abatufaako naye nze nabagamba ku luli abaakitwala bakitwale abaakireka awo bakireka awo naye nga ne bwe munaakola mutya zo ofiisi oba kampani yo kasita ekutunda obeera nkoko yaayo mbuzi nte lumonde muwogo byonna nakati twala tugende okitwala mu katale nga weetaaga ssente w'ofunaaze n'asasula n'akitwala teweetaaga kumanya gyakituute oba bakiridde oba bakitadde mu fridge ne kivundira omwo oba bakikoze batya kampanizi tezeetaaga kumanya era nze nabagamba nti abakampani kyekiti kye batutwaliramu oli watunda enkoko ye oba embuzi ye oba ente ye oba kiki kyona oba tv oba ki teyeetaaga kumanya gyeraze ekikulu bamuwadde ssente ze yalamudde ebirala tayagala kumanya ze kampani ezo era simanyi wogenda bikwasaganya simanyi oba muzeeyi mwennyini pulezidenti anaakisitukiramu simanyi minisitule ekola ku kintu kino minisitule of labor oba ekola kinayo kyokka banyumirwa okusala omusaala gw'abaana abaana ne basindika ssente zaabwe ne bazikutula nti ate zino zigenze ku simanyi biki zino simanyi zisasudde musolo simanyi biki obanga ssente zaaffe basobola okusalako ez'omusolo lwaki tebasobola kuvaayo ne batereeza mu mateeka omuteesa oyo kye yagambye nti kampani ze ziyita abaana kituufu weekiri ate kati tugambe tutya kituufu nnyo ekirala nze nsaasira n'abaana oba bakadaama abamalako kontulakiti zaabwe ate ne baddaawo mbu bawuulira abo abakampani mbu njagala kulinyuwinga nkole nti oba nkole biki oba ne badda nayo obanga omuntu yakutunda okuva lwe yakutunda dde ewanu n'ogenda teyakukubira kasimu okuwuuza munange otuuse bulungi era amaka ge wagenzeemu gali gatya embeera eri etya oba omuntu n'afaayo n'agamba kayogere ne mukamaawo kubanga enamba zaabwe babeera nazo enamba z'abakama baafe abantu awo abakampuni babeera nazo naye singa babadde bafaayo okufolowingako ne waakuba bukubi ssimu n'agamba omuwala oyo gundi mumumpe njogereko naye ali atya emirimu gye giri gitya okiwulira kyokka kimala ne wayitawo emyezi ng'esatu n'addamu n'abakubira n'abagamba omukozi wammwe gwe naba waakola atya emirimu obulamu bwe butambula butya ssente ze muzimusasula bulungi ekyo kyokka kisobola okutereeza abantu bano ne kibateeka mu ki tekyetaagisa na transport tekyetaagisa nagamba nti bateeke omuntu mu ofiisi z'eno olowooza tezirimu bannayuganda beeno ofiisi ezimu zirimu abannayuganda ez'eno naye olowooza bakola kinawo we batuuka eno bajja akola ssente era waatuuka eno omuwarabu n'amuwa ssente z'aba ayagadde nga bakutulugunya onoomuloopawo era onoomutwalawo ne woogenda ku gundi ku embase ya uganda tekuliiko baddugavu naye balina kye bayamba tewali kubanga bajja akola ssente kasita bamweweera ssente ze n'ateeka mu nsawo famire ye n'eba nsanyufu gwe Kadaama aba akwagaza ki oba oyita mu mbeera ki oba omala bya mu bulago naye abaana bangi abafa nzijukira emabega eyo nakugambako abaana bangi abafa Mwami Kadaama TV ne bootasobola nakuwulirako wadde akati ni weekati naye nga bafa abamu batemewa butemewa abamu basindikibwa okuva ku bizimbe ne bagwa n'afa n'amala okufa bulungi nnyo n'akakkana
ne bagira ekiveere kya bbulaaka ne bamuteekamu ne bateeka mu mmotoka zaabwe ne bavuga ne batwala eyo mu mpuku. Okitegeera baana bangi bw'ogendako mu sayidi y'amalwaliro otunula n'ogamba kino kiki ndaba bantu sikeretoni oba bantu n'olaba ebiveere bya bbulaaka nga biri awo birinze eki kuzingamu munnayuganda bagende basuula eyo gye basuula. Batono nnyo abazuuka kati ng'oyo Jennifer we yazuuse naye omuntu bagenze kunongoosa mutwe ekinsaza olubuto kiba ki? Ojjukira mwami Kadaama TV bye nakugamba? Ensigo, ebiwumba, emitima, olulimi, bano abantu babyagalira ddala. Olaba kati n'essusu w'abakyala n'abaami kati naye ali ku ki? Ali ku katale akookyano n'okusinga keeki eyokya. Okitegeera mwami Kadaama TV? Kati yeyo embeera abaana bakadaama gye batambuliramu. Abaana abamu badduse mu biyumba. Abaana ne bagenda ne batandika ofuna obuzibu ku makubo, agenda okwetunda ku kkubo ng'alemereddwa ekyokulya aw'okusula talina. Ng'atandika gasajja kumukozesa afune ssente, afune ekyokulya, afune w'apangisa. Amaliriza afunye endwadde, amaliriza afunye lubuto, kwegamba nga n'ekyokukola takitegeera. Abaana abo jjukira badduka. Obutawo waabwe baba baawulekayo mu mayumba. Balikola batya okuddayo e Uganda? N'osanga ekomera nga lyajjula abaana bali innocent batalina kye baakola. Okiwulira? So simanyi mwami Kadaama TV ky'ogenda akola kulwanyisa kintu kino kubanga oyimiridde weka singa gavumenti evuddeyo Ministry of Labour ne bakwegaatako at least ne mufulumya eddowoozi ne bweriba ddowoozi ne mumanya nti buli wiiki kale oba buli mwezi mu nnyumba awali Kadaama ne mukubayo okwo ku ssimu ne mumanya kyoka ekyo kitiisa omuwarabu n'agamba omwana ono aliko abamufolowinga ono era inikesi tukoze kino na kino bajja atubeera bubi batya ne bakendeezaamuuko efuga bbi. Naye bannange kampani zaasirika era zo kasita zikusindikayo kiba kiwedde tebaagala kumanya. Okujjako oli wakusisinkana ku streets z'e Uganda nga wakomyeyo nga lyoka atandika gundi bannange wakomawo ddi bannange oli mu ggwanga naye n'otoyitako naye eri kutuleeterayo ekikopo ky'amata. Nkikuleetera ekikopo ky'amata wanyamba ki? Abaana b'abantu nga bafiiridde eno naye nga yo kampuni ewoza kimu. Guma wagenda akola gumiikiriza omwana waakukubira esimu n'akugamba ndi mulwadde oba n'akukubira esimu n'akugamba bannange kino kiyitiridde mu kiyumba njagala kuddukamu oba munnyambe munzigemu munteeke ewalala gwe n'otomufaako oba olowooza omwana oyo agenda akola atyo era wagezaako okudduka mu kiyumba ne bimulema kyasalawo okola ki? Kwejja ku kizimbe ne yeesuula wansi n'afa oba kwenywesa obutwa waba abulabye kubanga era eno gyebiri bikemicals bibeerayo bingi. Okitegeera mwami Kadaama TV? So situmanyi ky'ogenda tukolera bambi naye nga ffe tusiima empeerezaayo tusiima okulwana ku kwogezeezaako emu esinga 0 kubanga